Kale abatuwuliriza ate era abatulaba ku YouTube channel Finance Uganda mu Kamoli tuseewo mugana nkuba ntukusaako biki ebyo ebizuuse wakati mu mbeera etambula wakati wa Pastor Bujingo saako ne mukazi we ate Susan Makula. Teddy Naluswa ono mukazi guluba tumanyi omukadde wa Pastor Bujingo abaya Bujingo afulumiza video enkambwe. Biki byayogedde just wekumira abantu tugenda kuba ntetukutusaako ebyakabi ate muchala Kurusumu ono yali ate muchala w'omugenzi Muzata bate naye yafunye ekimyula byonna just wekumira abantu ngenda kuba ate mbikutusako ono mu Uganda mu Kamoli wabula kyo ino okola nti ate subscribing liking sharing tube ntambulira wamu ate mu kumanya eno gye bayise ate celebrity news amanya nze DJ Muki the usual champion under 18 mbantu so kuba nti ate ndukusunsulira okuva ate ngawe bibadde mpaka kunkomero so katusimulule pena tukimanye bulungi nti Pastor Bujingo embeera gyayitamu kati omuntu yena yandi badate oba agirowoozaako kuba ayikyayitamu kinene kuba yatukidde n'okwegana ate mukyala we guyakyala yagenda n'akyala n'agamba nti ate jasi ye baamuyita buyisi ate ng'omugenyi wa bulijjo kiraga ki okutya kikwalimu naye awo wonna ebbanga lyonna mukyala we Teddy Naluswa abadde asirise nga tanaba kuvayo nekyayogera wabula ate esawa zino avuddeyo n'afulumya video enkambwe nga avumirira obanga ate alaga obutali bumativu eri ate baawe Pastor Bujingo mu video agambye nti Pastor Bujingo alinga ate embwa edinganye mu ate mu bisese byayo ndowooza olaba obukamba ate Pastor Gondi ate Teddy Naluswa bwaliko eri Pastor Bujingo era natugamba nti kino kifaanako omuntu alinga ayozeze engoye n'amala nazanyika ate ku kiti ky'enziro biri awo Pastor Teddy Naluswa alaze nti si mumativu n'embeere ate Pastor Bujingo engeri gyali mu kumuyisaamu kirwa kimba njogera bingi nnyo kansooke nkuwe ka video kano naawe okerabirako ogenda okutegeera nti ate Pastor Bujingo amaziga amenye kati wali era bw'aba akalabye simanyi nti ononaku olwaleero ayinza okuli ekyeggulo nekimu bwe twakolanga byabeeranga bya busirusiru kaakati ate kiba kya busiru nnyo kuba Bayibuli yonna yakyogedde okuddingana mu bintu ebyo bye walimu kubanga oba wakola ki oba wamalira ki obudde oba wamalira ki obudde okitegeera kati ab'emikwano abampuliriza ebintu biri byetwalingamu byetwakolanga tubireke tubeere bagezigezi abagezi Bayibuli egambye nti abagezigezi tebadda mu kkubo lye baayitiramu kati wuno omusirusiru yaddingana obusirusiru bwe kitegeeza omusirusiru yadda mu makubo gye yayitanga oba bye yakolanga omusirusiru yabiddamu okitegeera Bayibuli yekyogedde nze sinaba kuvuma Bayibuli yino yekyogedde nkisomye in fact mwe mukimpadde nokimpa nze mbadde mmanyi kino mbadde nzijjukira kino ekya 2 Peter chapter 2 verse 22 olunyiri lwakuba lwadde lumbuze naye ate mwe ne mumpa Proverbs 26 verse 11 okiraba okitegeera kakati Bayibuli bwetyo bwekituwadde era bwekitulaze kati tulekerawo okudda gye twali tulekerawo okudda mu makubo ge twalinga tuyitiramu badde mbagamba ntino kati ddala mu kino ekiseera ekyannaku enkulu bw'oba ng'okimanyi nti olina banno be wanywanga nabo toddayo kubanoonya kubanga ekiseera awo nga tuvuddeyo namwandu abadde namwandu naye kati takyali Dr. Kurusumu Nabunya Muzata ono ng'ate yali mukyala wa ate Sheikh Muzata bate eyafa ennaku z'omwezi zaali 4 December mwaka 2
mujjukira bulungi Sheikh we lunaku we yafa enaku ezaali 4 December ate mwaka 2 twakeera mawulire nti ate Sheikh Muzata avudde mu bulamu bw'ensi eno wabula okuva akabanga konna mpaka kati ate Dr. mukyala we Kulthum Nabunya abadde mu entalo eziwerako ate ne mukyala mukulu olw'ennyumba biki ebyo naye ate amawulire agavaayo galaga nti yakubyewo ekimyula yafunyeyo omusajja omubyamu bibiita agenda kuba nti ate amukwasaganya mu nsonga ate z'omu kisenge. Ono omusajja bamuyita bamuyita engineer ate nga ye Sheikh Akram bamuyita Akram Guminsiriza era ngono omusajja abesingira South Africa wabula nga ate muna Uganda bamuzaala mu side ze erya Ntonde. Okwanjula kwabwe aba introduction ceremony yabadde ate Magere ku Gayaza Road awo mu maka ga muganda wate Kulthum gwe bayita Ibra Sebunya olunaku lwabadde lwajjo enaku z'omwezi nga 2 December ate 21 bwe bityo byatambudde eside ze eranga bano Sheikh ate Sheikh Abdulrahman yakulembeddemu omukolo gw'okuba nti ate bano bakola ate emikolo egy'obusiraamu kuba nti nti bafuna ate emikisa mu bufumba bwe bagendamu era nga ono mu mahare ge yasabye ennyumba era omusajja era n'amuwa ennyumba yakabi nnyo ate nga ya bbeeyi nnyo esangibwa Obuziga mu Makindye municipality. So bwe bitambula asooka ati mukulu Ismail Access abadde weepikira ate Kulthum ndowooza kati wandibadde onunakuvu kuba ate omukyala bamututte era nga balina mu kutegeka mbaga era batutegeezako nti enaku z'omwezi nga 22 November mwaka 2022 ogujja atugenda kubeera ati n'embaga mu butongole mwana muwala Kulthum ate ne mwana mulenzi Sheikh ate era nga engineer Akram Guminsiriza nga abeetwala mu bufumbo obutongole. So blogger wa Facebook All Access ndowooza kati wano waali ali mu kunyiga biwundu. Omuntu ayinza okukumbuza bano basisinkana batya. Kulthum ono alina mulimu gwakola mu KCCA ate akola nga mu kitongole ekitwala ebyenjigiriza awo mu KCCA. Kati lunaku lumu yali agenze South Africa omulenzi ono gy'awangaalira nga balinayo a conference. So conference ne mwami ate Akram yali agyatendinze. So kati bano ate bwe baali eyo Kulthum naye yali ate omukubo ogezi abaali b'olunaku. So bwe yavaayo okwogira omwana mulenzi Akram n'alaba ekimyula kyasobola okuba nti ate ateeka waka. So olwavaawo ne bafuna enkwatagana mpola mpaka ate ebakitadde ku level endala y'okuba nti ate bagenda kwefumbirwa. Biri awo. Yes, Omar Rafiki akyali mu maziga olw'okuba nti ate mwana muwala Vivian Tendo yavaayo yabulira ate Routine Entertainment. Story nagikuwaako gye buvuddeko awo era obanga tewagiraba osobola okuginoonyaako awo mpolampola ndowooza nti ate ogifuna. Tujjukira bulungi nti omwaka 2017 Routine Entertainment yasigninga ate mwana muwala Vivian Tendo akaali kawala ebiseera ebyo nga kakyali kana kato naye nga ate kayimba ng'ennyonza era ekatandikira okufulumya n'ennyimba omuli nga Hajati wa Haji ate okwatanga Onyango mpaka ne ku luyimba luyasembayo okufulumya mu Routine Entertainment lubayita Team Mango. Naye ate bano bafunamu obutakkaanya ng'entabu eva kuba nti ate Vivian Tendo yayagala okuba nti ate agende South Africa performing ku kivulu ekimu wabula ate Yes Oman Rafiki ye n'alaga nti ate si musanyufu ate ku mbeera eyaliwo. So ne baawukana wabula ate Yes Oman Rafiki avuddeyo n'alaga obutali bumativu n'agamba nti banange simanyi nti oba naddamu ate okufuna omuyimbi alina ekitone nga Vivian Tendo. Biri awo naye ate tugenda kuba nti ate tukwongera nti tukutuusaako emboozi zonna mu bujjuvu. Kati bwe kyolina okola muganda wange subscribinga, likinga ate era commentinga tube nti ate tutambulira wamu. Eno gye bayise Uganda mu Kamoli ensibuko y'amazima n'okumanya nze DJ Mook ate yo Champion under 10.